Abaana bano batikiddwa kigambibwa okuba nti obulamu bwabwe bwali kumpi bukomye oluvannyuma lw'okufiirwa bazadde baabwe bonna. Mu kubatikkira, Father Joseph yeebazizza abakulira Meeting Point Kampala Kyamusu ku Bongo olw'okulwaniriranga abantu abatalina mwasirizi. Bino kino kyewuunya. Who knew nti wano we would have such big structures? Top Care SS, Bukoyo SS n'Embuye agasangibwa mu disitulikiti y'e Iganga balaze essanyu olw'abaana baabwe okuyita obulungi ebibuuzo ebya siniya ey'okuna. Ife ng'abayiganga Top Care Secondary School tuteekwa okwanukula omulanga gwa gavumenti, abaana bateekwa okubita. Mukulu w'essomero lya Bukoyo Senior Secondary School nenda okuyoozayoza abasomesa baffe obw'omwaka ogwo. Tujaganya nnyo kuba abaana bakoze bulungi nnyo ddala, twafunye first grade 25. Lugazi Progressive College Namengo ne Seroma Christian High Mukono Bukedde TV basanze basanyufu bya nsusso. Nebaza Mukama beera nga nze omu ku bayizi abakoze obulungi era nebaza Mukama beere nga neeyongerayo. Abayizi ba Crested High School Masaka basangiddwa bakumba saako n'aba King David High School Lukaya nabo balaze essanyu olw'okuyisa obulungi abaana. Nebaza Mukama Katonda yanyambye omukisa mu ddaala erisooka. Ng'abayizi ba Crested High School Mukoko Masaka twebaza Katonda yasobozesezza okukola ebibuuzo obulungi. Ndi musanyufu nnyo kubanga nayise kirasi yange ya siniya nga nafunye obuleero 19. Katika mu SDA basalidde abayizi baabwe embuzi 3 ne bazirya mu kyomo nga beekulisa olw'okusinga mu disitulikiti ey'e Luweero. Ate Baba Chwatu Memorial bateereddewo abayizi baabwe endongo okubayozaayoza okukola obulungi. Katika mu SDA fe mu Luweero we are the giants. Badde nsomera ku Chwatu Memorial College nebazanyo bazadde bange abampeeredde nentuuka wano. Chikaya College Bulenga, Katuso Secondary School, St. George High School Kasenge, Cityland College Matuga ne Kisubi High School eno embeera gye tubasanzeemu. Essanyu lyenina olwayo lya Mwoki gwa Gonja nga bwe mutulaba wano. Essomero wano Katuso Community Academy, essomero erikoze ebyewuunyo kuba essomero pya nnyo mu. Aba St. George High School Wakiso Kasenge gye tuli basanyufu nnyo. Ate okuvaako ku Highland Secondary School ekisaasi balombye edduwa olw'okwebaza Katonda okuyisa obulungi abayizi abaatuula omwaka oguwedde. Mbeebaza amaanyi ge bassaamu, neebaza abazadde olw'okuwagira essomero lino n'abaana. N'Abaromasa College School e Mukono bajaganyizza olw'okuyita obulungi ebigezo. Aba Global Harvest School batuuza abaana 27 bonna ne bayita bulungi. Ekitegeeza tewali n'omu eyagudde. Aba Light Secondary Bulenga beebazizza Katonda olw'okukola obulungi era abayizi abamu baweereddwa basare ez'okubongerayo mu siniya ey'okutaano. Ate n'okumalako emyaka 2 yakubawangayo shopping wa mitwalo 5 buli ttaamu. St. James Secondary School erisangibwa e Bulaga banyenyeza kugaliba enjole mu ngeri y'emu n'aba St. Elizabeth Secondary School Nkowe nabo bajaganyizza. Ndi musanyufu nnyo ku lw'obuwanguzi buno. Nafunye first grade 15. Baganda Nkoba za Mbogo mu Musa High School beetoolodde essomero lyabwe nga bajaganya. Njagala okuyozaayoza abayizi baffe abaatula ebibuuzo by'omwaka oguwedde olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Kampala High School nga lino liri ku musingi gwa Bonna Basome bayise ebibuuzo wadde ng'embeera gye babadde basomeramu yali yakutaataaganyizibwa ng'amasannyalaze gavaavaako. Abaana baffe bakoze bulungi nnyo. St. Pius Masulita ne Emirates High School Wakiso basanyufu olw'ebyo ebyavudde mu bibuuzo. St. Pius Senior Secondary School Kiziba abayizi baffe aba senior 4 omwaka oguwedde bakoze bulungi. Tuli basanyufu nnyo okutwaliza wamu ebibuuzo byaffe byakomyewo, abayizi baffe bakoze bulungi. Okuva ku St. Mark Kamengo ne Masaka Town College abakulu b'amasomero boogeddeko ne Bukedde TV ku ngeri abayizi baabwe gye bayiseemu ebibuuzo. Omwana ffe yasinze ye Busuula Richard yafunye 14 aggregates. Be basinze okukola obulungi ennyo ku ssomero lyaffe ery'omulembe ennyo era ery'omutindo eryatiikiridde ennyo eriyitibwa Masaka Town College. Muyogeyoge nnyo bannaffe.